Aloysius amanyiddwa nga Young Mulo ne munne John Bosco Mugisha bakomezeddwawo mu kkooti nkulu mu maaso g'omulamuzi Alex Ajiji Makai okubeerawo ng'onaawo ensala y'omusango ogubavunaanibwa ogw'okutta aba boodabooda n'okunyaga ppiki. Mu nsala y'omulamuzi ategeezezza nga bwe bakizuula nga bano be batta Derrick Muwonge eyali omuvuzi wa boodabooda era ng'oludda oluwaabi lwaleeta obujulizi obumala ku nsonga eyo. I find that the accused persons are guilty of both counts of aggravated robbery according to section 286, 285 and 286(2) of the Penal Code Act and murder according to section 188 and 189 of the Penal Code. Omulamuzi ategeezezza nti yeesigama ku butambi obwakwatibwa kamera enkessi nga batta omuntu oyo gwe basooka okusikambula ku booda ye era ne bamukuba ettoffaali lya 99 ku mutwe. Nga bagenda amaaso n'okubuuza bagamba nti gwomu ne Tamale mwali mwenyigidde mu misango egy'enjawulo emingi egy'okubba boodabooda era wakati mugenda amaaso n'okubba. And that you, Mugisha, led the police to various points where you were hitting bodabodas and stealing their motorcycles. And that's how you even led them to Kanisa Zone. Agambye nti bano basooka kupanga mupango era ne bafuna owa booda ne bamutwala mu kifo ekyo n'ekigendererwa ky'okumubbako ppikipiki ye n'okumutta. Kiragiddwa nga John Bosco Mugisha ye yamukuba akayondo ku mutwe era olwamaliriza boodabooda ye ne bagitunda $60,000. Wadde nga bano bagamba nti ku lunaku omusango guno lwe gwazzibwa tebaaliwo naye okusinziira ku kamera enkessi akatambi akaakwatibwa kalaga nga be balimu era mu ngoye zennyini ze baabakwatiramu. Omulamuzi ategeezezza nga bwe bagenda okuwa bano ekibonerezo nga 17 omwezi guno era n'alagira baddizibwe mu kkomera e Luzira. Derrick Muwonge eyali omugoba wa boodabooda yakubwa ejjinja n'ennyondo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2019 ku kyalo Kakeeke Mengo mu divisioni ey'e Lubaga era ng'olwamala okumutta abatemu ppikipiki ye baagitwala era nga bano kamera ya CCTV eyali ku nnyumba y'omuntu mu kifo ettemu we lyali ye yabakwata ku katambi. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.